Essomo erisooka. Bandekanze oluzzi olw'amazzi amalamu ne beesimira ebidiba ebitayinza kubaamu mazzi. Bwe tusoma mu kitabo kya Yeremiya omulanzi omutwe ogwokubiri ennyiriri okuva ku kusooka okukoma ku lwokusatu, olw'omusanvu okukoma ku lw'omunaana n'olw'ekkumi n'ebbiri okukoma ku lw'ekkumi n'essatu. Ekigambo ky'Omukama kyambuulirwa nga kigamba nti, genda oleekaanire mu matu ga Yerusaalemu nti, Omukama agamba bw'ati nti, nzijukira okwagala kw'omuvubuka wo, okwagala mu bwogerezebwa bwo, bwe wangoberera mu ddungu mu nsi omutali kasigibwa. Isirayiri yali kkula ery'Omukama, ebibala ebibereberye eby'amakungula. Yenna eyalyako kaamujjuutuka, akabi kaamujjira, Omukama bw'agamba. Nabaleeta mu nsi ey'ekyengera, mulyenga ku bibala byamu n'ebirungi byamu, naye olwali okutuukamu ne mwonoona ensi yange. Obusika bwange ne mubufuula ekyenyinnyalo. Bakabona tebaabuuza Mukama gy'ali, abavunuzi b'amateeka tebamumanya, abakungu nabo banjeemera, abalanzi ne balanga nga bajulira Baali, ne bagoberera ebitalina kye bigasa. Ggwe eggulu kyewuunye ekyo, samaalirira otye nnyo, bw'ayogera Omukama. Kubanga abantu bange bazizza emisango ebiri, bandesenze oluzzi olw'amazzi amalamu ne bagenda beesimira ebidiba ebigenda ebitayinza kunyweza mazzi. Abooluganda ebyo Omukama yabyogera. Oluyimba olw'okwebulira lugiddwa mu Zabbuli eya 35 ekiddibwamu. Eyo ewuwo eri ensulo y'obulamu. Ayi Mukama, ekisa kyo kituuka ku ggulu, obwesige bwo ku bire kwennyini. Obutuufu bwo kyenkana ng'ensozi za Katonda, ennamula yo kyenkana ng'ennyanja ey'eggulu.